Yes, Faadi TV ugimwasibye mutya mwina muli mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate mugigende kale. Abali kata ne Saudi mbatumiddeko ne bagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga. Mawulire mbanagaga baga trendinga okwetola eggwanga alyatu Uganda. Mukulu Dr. Amuza Sebunya eddwaliro lye munaga ly'amazina yakola ki n'alikakasa era ng'ebifaananyi bino bitrendinga baliyita Almeka Medicare lijjinja lino eddwaliro lye boogerako naye abasingira bakyawakanya bagamba eryo eddwaliro si lya Amuza, eryo eddwaliro ssente yazijja mu gavumenti ezagula eddwaliro eryo. Omanyi Amuza asinkanako Museveni, abasinga ne babuuza Amuza osinkanye Museveni musinkanyeko mwaka yesiguwedde basinkana n'abazungu abalala ndowooza lyagenze basinkana bagamba nti ayagala kugulawo ddwaliro oba lyagenze kufuna ssente kugula ddwaliro kumuwa ssente kugula ddwaliro. Abasinga bakyawakana bagamba nti eddwaliro lya Almeka Amuza bamulabayo kituufu naye si lirye. Bujja abasinga beebuuza eddwaliro lya Amuza ddwaliro ki naye Amuza ebifaananyi bamaze ne babita. Ebifaananyi bye by'eddwaliro erya Amuza baliyita Almeka Medicare we baliyita naye abasinga bakyawakanya. Jjukira omwaka guno nga gutandika gwandowooza gwali mwezi oba gwa kusatu waliwo ebifaananyi byadde bitambulatambula ebiraga nti Amuza ali mu kuteekateeka ddwaliro lyakubiri, ali mu kukola ki mu kuliteekateeka. Abasinga bagamba nti Amuza yali anoonya yali agenze kukola ki ewa Museveni kubanga bwe yava ewa Museveni ne baleka bakakasa nti n'eddwaliro lirye erya Almeka Medicare liri jjinja. Bujja abasinga balyogerako nnyo kubanga abasinga bamulabayo. Abasinga be bajjanjabiramu eryo eddwaliro erya Almeka bakola ki bamulabayo mu ki mu ddwaliro eryo. Kati abasinga bagamba yali agenze kulina layisinsi ewa Museveni kubanga aliyoko n'abakulu abalala abazungu abanasi ba China baaliwo ko bamusinkana bakola meeting. Kati abasinga bagamba eddwaliro si lya Amuza. Abasinga bawakana naye nga bujja abasinga beebuuza Amuza oli dokita okola mu ddwaliro ki? Osiba waka obeera waka okola mu ddwaliro ki? Kati Amuza agambye bannange mumbuuza eddwaliro lye baliyita Almeka era abasinga balimanyi era Amuza bamulabayo era abasinga bamanyi nti Amuza yennyini waalyo. Kati ekituufu kye ki? Ddala kituufu Amuza bwe yagenda ewa Museveni yamuwa ensimbi n'agula eddwaliro. Eddwaliro lyani? Eddwaliro ly'omu ku banene mu gavumenti sitole ki? Yali agenze kufuna layisinsi okugulawo eddwaliro. Abamu bagamba yali agenze kufuna layisinsi okutandikawo eddwaliro lino erya Almeka kubanga bwe yavaayo bagamba nti waayita nnaku ziwera eddwaliro ne likola ki ne liggulwawo ne litandika. Abasinga bagamba yali agenze kunawo ki ewa Museveni, yali anoonyeyo ki. Balanga ebitwendinga akadde kano kibola abasinga bakola ki babuusabuusa okuba nti liyinza obutaba lirye. Byebyo ekifaananyi tekivaayo bulungi naye nga eddwaliro lyeryo baliyita Almeka Medicare liri mu bitundu by'ejjinja. Bagamba nti lya Dr. Amuza era nga Amuza eddwaliro lye era abasinga abatuuze b'ejjinja bo bali sure bagamba nti bamulabayo era bamanyi nti ye boosi waalyo ye nannyini lyo era abadde babuze eddwaliro lya Amuza lyeryo. Information trendinga bwekyo bweraga newankubadde liri ababuusabuusa bagamba nti si liri ebiki ate ensimbi ddwaliro lya muntu mulala just goliwo nga kifaananyi. Abasinga bawakana naye ng'era information etambula eraga nti lirye. Wetegeeza amawulire aga trendinga akadde kano ku mitimba gano mwebali nnyo kubanga munfollowinga abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola gwatinaba kubanga osubscribinga ngenda kusaba bambi subscribinga onyigene kale bagita Faadi TV yomita Amuza akosa ne Rema Namakula nsonga za ddwaliro. Abasinga abasinga badde bawakanya nga bagamba nedda
eryo eddwaliro si liri eddwaliro si liri abasinga bakyawakanazo ate ng'ebifaananyi bino birudde nga bitrendinga mpolampola naye olwaleero bitrendinze nnyo okwawukanako ku nnaku endala kubanga baabitadda ebifaananyi baabitadda naye ate nkugambe wali nga ntandika vidiyo eno ne gamba nti baatakoko ku bifaananyi ebirala ebitali bino eby'eddwaliro bagamba nti eryokubiri lyagenda okubanga kolaki lyagenda okubanga ayongera kuno ku Almeka abeere n'amalwaliro 2 Dr. Amuza byebyo munnange bye bitwendinga akadde kano Rema n'amakulu abasinga baali bamuyisaamu egaali nga bagamba oyo omusajja gw'ogamba nti dokita abeera waka nga ajjanjaba ggwe lwofunamu akakuluma nga akujjanjaba kubanga ffe tulina ddwaliro lwali tumulabyemu ng'akola ki ng'akola ab'ejjinya ne bagamba temufaayo bannange ffe twamulabako keeno akola mu Almeka lyeno lye bakola ki lye bamulabamu nkugambye abatuuze b'ejjinja bonna abasinga bamumanyi Amuza bamumanyi era eddwaliro balimanyi lyakola ki lyakolamu nti akolamu Almeka era abasinga balimanyi nga erirye munange bibitwendinga akadde kano subscribe atonyige ne kade bagita batya bagita Fahad TV jimbale updates zinavali mbana amawoli agaba ga trendinga okwetola eggwanga lyattu Uganda. Comment section weri awo obaka bontede mu comment section atosigalenga oje kumideko updates mbanazo kosa n'amawoli agaba gatambatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Musaninga mujje kumideko amawoli nja kubanga batuusako buli lunaku olukya ku nsi kuno. Bamuyita Dr. Amuza Ssebunya mwami wa Rema n'amakula omujja eyada mu kifo kya Edrisa Musuuza Ediri Kenzo bifaananyi bya ddwaliro naye nga abasinga bakyabuusabuusa abayeba ku social media balwawo okukkiriza bannaye balwawo bakyawakana bagamba nedda eddwaliro lya muntu mulala siriyo gwe just oliwo nga kifuwaananyi jukira mu gavumenti babikola nnyo ebyo oluusi n'aba n'ebizimbe naye nga ebizimbe ebyo ababiddukanya abasinga baliwo nga bifaananyi kati abasinga bagamba nti ne Amuza eddwaliro liyinza okuba nti aliwo nga kifaananyi naye nga batiimu Rema bo bagamba mulekerawo mwesonyiwa omusajja eddwaliro lirye batiimu Rema bagamba bonna balumba Amuza nti balekerawo kubanga eddwaliro lya Amuza eddwaliro si lya gavumenti baana basinga bagamba nti ssebo eryo eddwaliro lya gavumenti oba si ekyo lya munene omu mu gavumenti gw'oliwo nga kifuwaananyi oliwo nga kifuwaananyi Amuza abasinga balemeddeku bakyawakana bagamba nedda bawakana bagamba nedda Amuza oliwo nga kifuwaananyi balemeddeko bakyawakana ninga munange ensonga zeezo mujimpereka like video ate musubscribing munyige ne kade comment section weri abakabuntira mu comment section atosigalenga ojje kumideko Amuza eddwaliro lyagala okubanga gulawo eddala yasuubiza okubanga agenda digulawo mwaka ogujja gwa 2025 yajja kuba gulawo eddwaliro epya eddala eryokubiri abeena amalwaliro 2 yebwe yasuubiza yagamba ndikasuka agulewo Almeka Almeka muyambeko kubanga kolaki muyambeko okubanga atali kaliri kubanga libagamba nti balitandikako dda okukola ki okubanga balizimba yaligenda kuba likwaki ligenda kuba liggwa mwaka gwa 2025 ajja kuba konfaminga nti eddwaliro lye eryokubiri likoze ki limaze okubanga likola ki ligibwako engalo bamuyita Dr. Amuza omwami wa Rema n'amakula abasinga bali bagamba bannaye musajja gwe wakajojjanjabira abantu ojjanjaba mukazi wo gobera ojjanjaba eddwaliro okola mu ddwaliro ki abayaayi bannange abaana ba social media balaba edduka nenga munange byebyo mujimpereka like ate musubscribinge munyigene kale amawulire mbana kagamba trendinga updates mbanazo eziba zitambatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda musigale nga mujje kumiddeko mbagala nnyo mwenna
Faadi TV Faadiyo Genius ensonga za ddwaliro Amusa agamba bannaayi mundeke ebifaananyi bitrendinga abayaye baganye okuzikiza bagamba nedda eryo si liryo lwaki otufeera oyagala kufuuka afere eddwaliro si liryo oliwo nga kifaananyi balemeddeko naye nga ye Amusa bakonfaminga nti lirye naye abamu bakyalemeddeko bagamba nti ensimbi za gavumenti aye n'ekirala nti eddwaliro ly'omu ku banene mu gavumenti Amusa aliwo nga kifaananyi kakati ne bigenda kubanga biggwero n'awulira eddwaliro agenda kubagula eddwaliro ddala omwaka ogujja ogwa 2025 wabula yagamba nti yagenda okubanga agulawo epya ligenda kuba lisinga ku Almeka omutindo ligenda kubeera lyanjawuloko okwawukana ku Almeka lyasooka okukola ki lyasooka okubanga agulawo walimba ettundu by'ejjinja ab'ejjinja eddwaliro balimanyi omuntu nga jjinja omumanyi nga kikaalo kammwe eddwaliro lino limanyi erya Almeka Medicare toyinza kubanga tolimanyi ng'oliwo ejjinja kizibu limanyikiddwa ne kati abasinga ab'eno busaidizi mu Central Kampala wa abasinga tebalimanyi ab'ejjinja bebasinga okulitegeera kubanga abasinga bakola kibamulaba naddala ng'olimanyi ng'ate bakujjanjabirayo kubanga si lya layisi lya bbeeyi mukko mweraba